Sseddugge wa 2020 tewenyuma yingirawo ng'omaliridde tebiri mu kusosola mu mawanga eddiini kabibe ebyobufuzi bwerumba bulumbi ng'omazeeko ofuuke empagi Sseddugge mu kumanya omubimbirano gw'abamanyi Sseddugge wa 2021 ku Lugonvuzi Show KYAPA kya ttaka. Oh yes, omulabi wa Lugonvuzi Show olunaku olwaleero tusaze olunaku lwa kusatu tetugenda kubanga tukole kirala kyonna twagala okubanga tugenda ku Malakai Ecology right now sawa nya nabagambe kigenda kubeera kyanjawulo twagala okubanga tulaba Malakai Ecology batuteekedde tutya abagenda okusuzibwa Sseddugge oba Naddugge oba Basseddugge oba Bannadugge aba 2021. Jjukira nti olunaku olw'enkya ye deadline ey'okubanga turegisteringa abagenda okubanga beetaba mu mpaka zino eza Sseddugge wa 2021 ku Lugonvuzi Show right now nga bw'olengera ndi ku bwolengera nkyali ku tugiyita tutya Northern Bypass tugenda kubanga twegatta buterevu ku Entebbe Express Highway okubanga atoboolyawo tulaba embeera nga bweri tugenda tambula fena paka ku Malakai Ecology akafo ak'omulembe kosobola okubanga okenda munawe noga nti wow awantu nga wa mulembe basangibwawo kitende ku luguudo lw'Entebbe owetera kajjansi ku ttaawo ebintu nzambi kuttemu ne mugana wange ali wano amaze okubanga alata naye nga tubaniriza mwena welcome on board wandibadde oyita muno omugayi nti muganda waffe mwana wa taata atambudde kiro ku ssaawa 4 ate atulambuze Malakai Ecology batulagewa abantu baffe we bagenda okubanga basula Sseddugge 2021 ogenda kukijjamu enjawulo era omuntu mugambe njagala okulaba wabaweereza message abakomentinga ng'ogamba bugambe nti KYAPA kya ttaka olabye ogirabye express highway tugiyingidde era njagala okubanga tukulambuza express highway nga tetugijjeeko nga tetujjeeko wadde yiyo nga bw'olengera tuliko express highway emmotoka zibeera ntono tebakkirizaako wa boda kaakati wano we tugenda okuyisa Basseddugge abasatu oba Bannadugge abasatu oba Basseddugge ne Naddugge oba Bannadugge ne Sseddugge abasatu abagenda okusembayo mu mpaka za Sseddugge wa 2021 ku Lugonvuzi Show kwe tugenda okubanga tubayisa nga tubeolekeza ku Malakai Ecology. Jjukira nti empaka zino zitandika ku Monday gw'omulungi alaba Lugonvuzi Show right now zigenda tandika ku Monday eya weekend ejja ku Monday ya wiiki ejja leero lunaku lwa kusatu naye ku Monday lwe zigenda okubanga zitandika zikomekereze ku lunaku lujja kubeera lwakumeka lujja nga lumu zijja kukomekerezebwa nga lumu omwezi ogwa Gatonnya oba guyite January lwe zijja okubanga zikomekerezebwa abali mawanga ag'enjawulo mbalamusaako. This is Entebbe Express Highway era gye tuliko okutambulirako ssaawa 4 za kiro ssaawa 4 za kiro ba ambassadors ba Sseddugge mu bagambe nti KYAPA kya ttaka. Njagala kulaba comment zokka eziriko nga zigamba nti KYAPA kya ttaka wano bananzikiriza okuyitawo nga nkwata ne lwakinedda lwakinedda tutuuse bagamba nti welcome to Busega welcome to Busega ki kaze okay to Busega Tolo Busega Tolo okay tugende okirengedde awo twolekedde Kampala Entebbe Express Highway awo tugiyingidde ekkubo ndi mu bwomu aya naye tulina okukola ekintu kino Sseddugge 2021 kwewaayo era baganda bange abantu mubagambe nti deadline yanki okwewandiisa kati katugende tulabe abantu baffe wawe bagenda okubanga basula kanvuge mpolampola mpolampola omuwuutanyi wa Sseddugge nyina okuba omwegendereza nvuge mpolampola
naye nga tubagamba nti Sseddugge 220 kyapa kya ttaka. N'olwekyo wandibadde otegeeza omuntu wo oyinza okuba ng'oli wabweru wa Uganda tosobola kuzeetabamu ogenda kubeera muwagizi, osobola okugamba omuntu wo nti jangu weetabe mu mpaka za Sseddugge obeereyo ng'ogamba nti oyo ye wange bigenda kuba nga bikunyumira. N'olwekyo gamba nti jangu ozeetabemu bw'oba ng'oli mu Uganda okwewandiisa kwa bwereere. Enamba z'essimu nja kusaba muganange nkimanyi ompulira ali mu control, njagala otereko enamba z'essimu abantu baffe ko basobola okubanga bayita, njagala otereko enamba z'essimu. Ebyo ebitala bye mulaba ebitukuba mu kamera. Uganda kamera tezikola nga toyina musango, ge mazima kino nkibagamba. Bw'oba toyina musango tezikola, naye muganange lw'oguze emmotoka bagiraba, omuntu bakulaba buli kimu. Mbadde ngamba mugana ngali mu control, nja kusaba nkimanyi ompulira bulungi. Yes, nja kusaba ontereko enamba z'essimu abantu baffe ko basobola okubanga bayita, osobola okuba kweza enamba oba okuweereza okuba kuyange yennyini ey'omu ngalo. Osobola okumbuza nti mwana wa taata njagala kwewandiisa mu mpaka za Sseddugge nkola ntya? Kaakano ka patro sikeekano kaakano ka patro kapatro bamusazeeko oyo bamusazeeko kapatro ka Entebbe Express Highway keeko ako kalabe edduka kalabe edduka. Naye nga mbadde gamba nti osobola okuyita ne ku simu yange eya 0753 98 56 0753 98 56 39. Osobola okugiyitako nobeera nga ate muganange nobeera nga weetaba mu mpaka za Sseddugge 220 okwewandiisa nga bwe nkutegeezezza kugenda kukomekkerezebwa olunaku olw'enkya ku Lwokuna. N'olwekyo osobola okukeera ku makya n'ojja wano kwa Mutawazi Makerere nogaa nti bannange nzize okwewandiisa. Essimu ezo osobola ozikubako n'obeera nga oluŋŋamizibwa, osobola ozikubako n'oba nga oluŋŋamizibwa ku butya bw'osobola okuba nga ate weetaba mu mpaka za Sseddugge oba Naddugge owa 220 ku Lugonvizi Show. Tugenda kubeera nga live. Njagala okwebaza abavugirizi baffe ab'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala abavugirizi baffe okuli Lugonvu Property Consultants be batuwa ekyapa ky'ettaka. Tujja kwebaza bannaffe aba Malakai Ecology gye tuli mugenda mu kaseera kano. Njagala okwebaza bannaffe aba Lwengo General Hardware, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza bannaffe aba Balubwama Local Poultry Breeders, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza bannaffe aba Vibes Ceremonial Events, bano bali mu kuteekateeka mikolo, nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu kaseera ke kamu njagala okwebaza bannaffe aba Focus Construction, nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Munzikirize nsooke nzijeko ebitala patreno, nsooke nzijeko patreno, nkimanyi egobanzi kansooke nzijeko. Sseddugge wa 220 teweenyooma, yingirawo ng'omaliridde. Tebiri mu kusosola mu mawanga, eddiini, kabibe ebyobufuzi, bwerumba bulumbi ng'omazeeko ofuuke empagi. Sseddugge mu kumanya omubimbirano gw'abamanyi. Sseddugge wa 220 ku Lugonvuzi Show, kyapa kya ttaka. Mwezi mulamba nga babbinkana, ebibuuzo nga bibalumba ng'obusaala awatali ngabo, gye binaggweera ng'alina omutwe ogukize ku banne akuulise n'ekyapa ky'ettaka. Sseddugge 220. Empaka za Sseddugge wa 220 ku Lugonvuzi Show zitongozebwa ku Mande ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba. Olwo okwewandiisa kutandike nga 23 Novemba okutuuka nga 1 Desemba ku kizimbe kya Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Okwewandiisa kwa bwereere. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0707 493 301 oba 0788 178 127. Sseddugge wa 220 ku Lugonvuzi Show, kyapa kya ttaka. Aya basi tukomyewo
tukomyewo bawo bagenza ge mwana wa tata tewali mutawana naye nga tubadde tukyayogera baganda bange wawano tutuse tubuzaako kilomita 2 okubanga tugenda e Kajjansi bwoba ogenda ku Malakai Ecology ng'oyise Kajjansi ng'oyise ku Entebbe Express Highway owetera Kajjansi bwoba ng'ova side za Busega owetera Kajjansi oviirako Kajjansi era wetwagala okubanga tugenda kulaba nyingi zoba bakati lwakuba eri side eri energy eri side eri teina eri side eri naye nga nyingi ziri kuno kati tubadde twebaza abasponsor baffe ab'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala abatukoledde omulimu Amakula era amatendo Amakula era amatendo akapande okalaba ffe twolekedde kanjimaleyo wano mbebaza bwe tutambula ffena onjagala okubebaza bwe tutambula ffena mbebaza mikwano mbaagala nnyo kubanga omukwano gumuyina gwa nnamaddala Lugonvu tayina bisesa tayina biryawo bigamba nti kakati there is fun obaki ne mubeerako ate nga muli bangi mwebale nnyo mwebalire ddala buli omu agambe munne nti mwana wa taata agambye nti twebale nnyo twebalire ddala tuviirako wano patrols zigenda kubeera nnyingi maaso wano nkimanyi zigenda kuba nnyingi n'olwekyo ali mu control nja kusaba singa olabanga waliwo obanga nvaako obanga kamera etaataagana ogenda kuba ng'otuwa akalango ka Sseddugge 221 nga bwe tuyita ku basajja bano ojja kuba ng'otuwa akalango ka Sseddugge 221 ali mu control singa olabira wonna nga patrol kubanga jjukira nti amateeka mmenye mangi saagala mmenye mateeka naye nga mbebaza tukyali ffena nze Ssentongo Frederick Lugonvu omwana w'Erwengo ebusubi kyamaganda okitegeera omwana w'Erwengo ebusubi kyamaganda tuli mu bagiyita kiromo tuli mu kiromo ya Sseddugge singa kati okwata ekkuba eri awo nga gye ntunuza kamera n'oleegera awo manyi ojja kusibira mu nnyonyo todda okugivaako ng'oli mu nnyonyo naye kati ate wano tuva ku express tubeere nga tudda ku Entebbe Road omukadde tulambule ffenna ate oba oli awo tulambule ffenna okay wano wonna tuyingidde Kajjansi abayaba bannantebe tuyingidde Kajjansi nja kusaba muganda ng'ali mu control ogenda tuwa akalango nga bwe mpita ku basajja bano ogenda tuwa akalango ka Sseddugge 221 nga bwe mpita ku basajja bano Sseddugge wa 221 teweenyooma yingirawo ng'omaliridde tebiri mu kusosola mu mawanga eddiini kabibe ebyobufuzi bwerumba bulumbi ng'omazeeko ofuuke empagi Sseddugge mu kumanya omubimbirano gw'abamanyi Sseddugge wa 221 ku Lugonvu's Show KYAPA kya ttaka Mukama kye yankwasa omwaka guno kinene naye namusuubiza nti Mukama obaki tulina okubanga tukiggusa njagala otunulire wantu jojja era bw'obanga oyina muntu wo oyina mwagalwawo oyagala kuwummuza birowoozo ogamba nti nkuyo okubeera mu nsindikagano obeera otya nga mugenda ku outing oba mugenda ku date oba mugenda ku dina n'omwagalwawo nga muyisinganya na taxi vayo tekkoona muleeteko eno ova ku kisaawe Entebbe sooka otuukireko wano owummuze ku birowoozo kigenda kubanga kikolera bulungi nnyo nnyini ddala n'olwekyo gamba nti tokoowa tugenda tambula ne bwenaaba essaawa namba nga tulambula nga tunyumirwa ate nga bwe tweteekerateekera tuli mu kasiki aka Sseddugge wa 221 kano kasiki kubanga ye atuuse sho esookera ddala egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 6 sho esookera ddala egenda kubawo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogutandise olwaleero
December yes okutandisa olwaleero egenda kuba ngenda kuzomwezi mukaaga bani abasooka mu nsiike lendirira gamba bugambi nti olunaku olw'enkya ye deadline y'okwewandiisa ku lwokutaano tugenda kuba tusinkana bonna abeewandiisizza okubanga tubawa ebiragiro kino kyekigenda otambula bwekitiibwa n'ogenda kukola bwoti n'olwekyo gamba nti munnange jangu weetabemu mpaka za Sseddugge 2021 jangu ozeetabemu ebintu bikutambulire maridadi sana bulungi nnyo obeerengo ga nti bannange sitoma owangule ekyapa kyo nga nawe ga nti mpangudde ekyapa ekyapa ky'ettaka Sseddugge agenda kubanga asitukira mu kyapa kya ttaka jjukira nti tuyina ate n'ebirabo ebirala tuyina enkoko bagenda kubanga abawanguzi baffe bafuna enkoko ez'okulunda okuva mu babaalubwa amaloko poultry breeders and agrovet n'olwekyo gamba nti wandibadde ate oba oliawo odduka zambwa okwewandiisa enamba zaffe muzimanyi nga zosobola okuyitirako okwewandiisa nazibawadde zosobola okwewandiisizaako kwe ziri ku screen yawe webale nnyo mugana nga nkoze bulungi te bw'obanga tokoze ekyo osobola okuba ng'oyita ku yange yennyini amakubo geego ffe tugamanyi tewali bifo biwoomeramu bulamu ng'oyita ku kolansi kolansi yasigalira taxi na boda naye abali b'obulamu genda mu bifo eyo munda eyo muzimanya zi Queen Elizabeth biki muyite eno okiwulira Malakai kyonna kye mwatukolera Mukama abaddizeewo Mukama abaddizeewo balina buli kintu kye weetaaga ebisulo byabwe birungi osula mu cottage osula weka tewaliga nti ate namba 2 ng'asumuludde tewali ebyo buli omu tawulira munne si bye bino ebyokugabana cottage nti ate nsula mu cottage naye ng'ate mugigabana nga ka cottage kamu kaliko emiryango ng'eno ebyo byaddiba kabakako osulayo weka era bw'ojja ku Malakai bino bye musanga nga cottage emu esulwako abantu nga 4-5 ku Malakai tebiriiyo era tojja bisangako eno mugamba situuse ndaba nga atuusa akapande kaako nkalengera tugenda kuwetera wano wennyini Malakai ecology kakuba katonye wano e Uganda abali mawanga nga muludde okawulira oba okalaba kapandika Malakai ecology kaako kati bano abasajja bakola ekifo obeera mu nsi yo otuuka mu kitundu ng'oli mu nsi yo olengera waliwo nti eno tugenda mu nsiko ye Malakai ogenda mu nsiko osula eyo mu jjango weka lengera akafu maye butala bwe bukwaniriza buli bunyangu obutala bunyangu bwe bukwaniriza kanjireke wane yange wow kanjireke wano mugamba nno tetutuuse kati awo otandise okulaba view ya Malakai ecology eno ye wagenda okusula Sseddugge 3 oba Naddugge oba Bannaddugge naye maama ekifo nga mwakifuula nnyo obuzungu gano balubu Why? Zino balubu? Kati eno waliyo abasulayo mu nsiko. Okakasa? Tugende nze ate bwe mbulirayo. Mama. Biki byempulira biwuuma? Serious? Kati ate wano. Kati kano kageeti. Redda. Ate ebikola mataala. Gwe. Ne Malakai ekintu nga mukiwanise. Neggulire.
Ngoyina gate ye. Tutandikirewo. Eno baasuzeemu. Tetwagala basumbu. My God. Private campfire. Yes, kati eno tugiveeko gundi y'abaana. Tuddawa. Eri maaso. Kati lindako. Buli cottage ngatuuka ne gazikira. Nina kyembuuza. Naye mulaba akafo? Naye mmwe simanyi bwe muyina kyemulaba? Lindako. Naye muno mulimu abalimu. Mulimu abalimu. Kati tuddawa eno tugireke. Bali amazzi ago agawuuma. Gwe kati kyembuuza. Eno ndaba mbeera mu gundi bwomu. Mbeera mu ki? Mbeera mu ttale, amatala bwe gazikira mu kibira wakati, ebinyonyi bwe bikaaba, amazzi. Kati ani ankuuma? Ey'emmundu ey'akasaale. Ojja kuŋŋamba security nga y'akasaale. Wow. Oh my God. Naye mmwe njagala kwebaza. In fact mwaleeta mawanga ki agasinga okubaamu ebintu nga bino kati mwe mutambula? Mawanga ki agatera okubaamu obufo nga buno? Outside Uganda. Switzerland. Bagita Switzerland? Switzerland. Naye nange ojja kummeza amalala. Switzerland. Gwe eno wokowe. Kati kyembuuza nsobola okujja n'omwagalwa wange eyo ku ssaawa 9 ogw'ekiro ne tubeera mu pule zaffe n'ekifuba nga kiri wabweru naye ng'ali mu kabikini ne tutambula ku wokowe eno nga bwe twesitula. Tewali aga nti lwaki muli wabweru? Tewali agamba nti ki? Wulira obunyonyi? Naye mumanyi omuntu obwagamo. Naye mumanyi gye bayita echo. Nabagambye. Laba ekigundi bwe kikyusa amataala. Lindako. Nze ndi fala ndi weerwengo. Kati lino nga lyeyongeza. Tubaita romantic life. Soba mwene mwagala nga wogambye. Nojja n'obanga oli wano otunulaka. Lindako lifunza lizikiza bwe liddako. Lindako otyo ino kankolere nawudde omuliini ambasada wange ngambira Aneti Majolini najje naabula si ye yeefula omugezi walabu najje naabula. Gwe wonderful. Wulira kaloozi fulawa bwe kawunya. Wulira night rose ne bwe nakayita rose flower. Obwafala. Kati wano tuddawo. Oba empaka finals tuzikulire eno. Naye nedda. Tuddawo. Restaurant. Kati wano wabaawo ki? Kiro. Nenga ebeerako emisana egamba amazzi ne gafulumanga oba otambula ng'owulira nga kugamba obanga ali ku Maction Falls. Kati kino ki? In a restaurant. So, are you for real? Yes, I'm for real. So Sseddugge ne bannadduge. Baneemulabe restaurant. Bajja kutula wano. Totumanyiira. Keeke woganya. Gwe. Nsobola okujja n'omuntu wange fene tutuula eno. Niba neemulaba amataala mu kafo. Mulaba akafo bannaye. Gwe. Eno nkoze esho nnyingi naye eno erabika esho y'omwaka. Empaka ne bwe zikoma wano. Wano kwesuuba. Kamera gye mulaba eyeewuuba kubanga agikutte yeesuuba. Nammwe muggyeko kumalako bino mubifune. Nnyo omanyirira kiseesoni gye nyina olunaku lwonna nabadde mu bukoowu. Sseddugge anaatula omwo
Sseddugge ne beesuuba enkya ne beekeesa. Oh my God. Thank you. Kafo kalungi. Siremera muno. Kikwate. Nze bino saabimanyira. Namanyira Gogolo w'Ebusubi. Busubi nze nzaalwa Busubi. Kati eno dining table y'abantu bameka? 8. Family of 8. Kalimu amataala. Kaliwo teekako light. Nze sigenda watali mataala ntya amataala. Kambalage restaurant. Naye mmwe bino ebifo biri Uganda lwabusa. Naye kati awo tuli Uganda. Tuli Uganda. Ate nga ndyose nenzija ekirongo ekifo tekirimu nnyo bantu beebase. Lengera wookowe. Lengera wootambulira. Laba wootambulira. Laba wootambulira wokka. Oh my God. Kino ekifo kya njawulo mu byenjawulo. Owulira ebikere. Mbavuze speed week yonna. Katwewummuzeemu olwaleero. Gwe. Ekifo kino singa eba mbaga kituuza abantu nga bameka? Like wano. 15. Embaga y'abantu 15. Wano. Ate bwe tugattako wali. Meaning nti bwe mba n'emukolo gw'abantu 25. Mumprovidinga kinaki? Eriwo. Ninga munda still. Naye mmwe? So kati wano nga ngambye na group yo yagala okujja. So wano ajja bakolera nsubira mulungi nnyo. Wano mweno heart tulaba. So setting up bulungi table yaffe with nice linen and kati mutuuza abantu nga bameka wano? eno heart. So oli ku mazzi. Oli ku mazzi kw'otambulira ssebo ebanga bridge n'okulosinga. So setting a team abantu 2, abantu 10. Bantu 10? 10, 20, depends. Ne 30 bajja bulungi because it's big. Ne mumanya nti mukoze kabaga abantu nga 20. Ngamba basuufu nnyo n'okutimba tutimba. Real? Kegamba ne kibanga kyekyo. Tukolera photo booth ya tabu nnyo. It's setting a table bulungi with nice linen. Eri ku mazzi. Ne muteekamu ka sound. Bulungi. Oba ne ka speaker ko separate one. Akantu wakalabyeko. Sseddugge. Wabiri. Ne wandiddeko keeki. Keeki ejja kuwenda. Emabega waliyo. Lugonvisho. Kintu kiwanise. Kati tuddawa. Tujja outside. Twagala kuwulira sound y'amazzi eyo. Sseddugge n'awangula. Njagala ajjeko wanene relaxinge akagamba abeere ng'asobola ng'anyumirwa. Naye ate nno nze ne bwe siwangula naye nensolako ku malaka ekimmala. Omanyi ate zino entebe ze mutuweeza Abakabaka. Kings and Queens. Yes. What is eriwe ya king? You can decide. King, so tula mweno, na tula mwedi. So they kanjitule muko nze ate ebyo byenjagala. Nja kulaga n'endala ziri awo. So ko tule mweno yakabaka. Kati Sseddugge nga tula omwo. Wano mutegekera Walugonvisho. Wano mwagala? Okay. Ngenda kulagako n'awalala. Nyinza okuba nkyamuse mangu. Nga ne wayinza okukolera okusinga kati bana abagoberezi ne batuula wano. Ku sides wano. Table yaffe abantu 6. So abana bawerekeddeko Sseddugge waffe. Batuula awo. Bajja tuula wano for dinner. For a dinner?
at Malaka College. Oh my God. Katudawa. Nendaliri So tunawo neno. Abafu. Dinetala kweriri? Tuliseeko. Tuliseeko tulirabe bulungi. Oh, ate. Kati Gwe. how are you feeling? It's like coming America, US. So this is now America of Uganda. America of Uganda at Malakai College. Nedobuzi likyuse mwe. Ate bakikola mu maliba sebo. Liba lyennyini. So beera omwo ne weekweka. So traditional. Ebanga cave chair. Cave chair. So you be like a king. Relaxing. Bulungi nnyo. Ate mwakola bbiri. Anti tuvane a queen. Baby atulere queen natulere. Kitegeera ndowooza. Nyumiddwa. Naye baaba ekiro tekinsaze. Akacyayi ne kagabwa. Lungi. Wano tuveewo. Nja kusiriwalirawo. Nemekuddaka. Nemekuddaka katuddawa. So tuyongerayo. Different hats. Like, hey, Linda, katuwakalabako cottages bbiri zokka. You have like how many cottages so far? 14 cottages. Ekitegeeza nti panaiti musuza abantu 14. Like amaka 14. Naye nga like ate kano Lindako kaaki. Ate family room yeetya. Mama nnyabo. Kalabye nze ne kavaako. Naye bano abasajja amazima baakola Akafo sijja balimba. Gano gonna mazzi. Oba bibyo. Okay. 2 or 3 people around, so you sit. Dating as in over Labako. You can come for dating. Labako. Oh, no hats. Labako. Amazima. Mama wabana kamulete. Ate wan. Ne kano kalala. No, halala. Huh? Nako kalala. Kati obo just bo. Gwe. Naye laba kye bayita ekifo. Laba kye bayita ekifo. Katuddawa nze nabuze dda era bw'ŋŋamba nti nzire gye navudde. Kifo gwe kino ekifo kitudde ku bugazi nga ki? Acres 6. Bye bisaawe bya Namboole 6. 6 acres. Mama laba amataala gekyusa gokka automatic. Kambere kano kakyuke nga nkalaba. Waliwo akalala kantire kunza ate mufaako ebiyiriro mbyagala bigendako mbyagala. Mulaba otuzza otunyerere. Mulaba otuzza otunyerere. Lindako Angela gana amazzi lwaki gafuuwa akaka ate nga gannyogoga? Gavaamu otuuka ate nga gannyogoga. Gannyogoga? I'm sorry, omanyi nze njagala nnyo okuyiga. Singa mmanga nyine ewaka wange nga waakiri njagala kufuulawo quarter of this, musobola okunyambako. Ne nkuyita yes. Walk ekyo kubanga amataala galina okuba. Can you make it? Yes, why not? Yeah. Man, kino nedda eno si Uganda. Kati ate gana amataala agalinga akaguwa. Gayiika gagenda mu mazzi direct. Bannange lengera. Tega sparking amasanyalaze. No.
owulidde ekyennyanja bunene mutula okuva wano around like 10 and 20 people. Depends on the number. Yeah. Yeriwa yeyo gyempulira ewuluguma katuddawa ku fountain cottage emu esuza abantu lengera zi walkways bannange enkuba ne bwetonya tolinawo osanga kisoto kyokka tutambulira ku mazzi waggulu yen fountain wow swimming pool bagigadde tusobola tuukayo nze byenjagala ebyo naye simanyi kuwuga wow kati nsobola okujja nga nze njagala kagadeni ako kokka wenjagala tegekera omukolo gwange katuuza abantu nga bameka ya 70 abantu bange ne mbategekera omukolo ku fountain even 100 mum providing with these chairs because they are so nice everything man yeah there is another fountain okay let's go there onjogiza n'oluzungu lindako neno campfire zino entebe bazikola muki fiber liringa lyato eno entebe emwe omanyize ndifala njagala okuyiga emwe eba mu sente mmekene ya fiber 2M you man okimanyi kino ekifo kiri worth trillions worth trillions of what's this ate this one you can sit here, put a cushion here and then you sit, relax. Oba ne mwebaka nga baagalana. We're going to photo shoot, wow. Anything like you wish you want to do. Wow, ate kana akabalangira n'abambejje. Bakaita? Kewuba. But you can open it and swim. You man. At dindako. Obwedda sinalaba cottage nga zino. Erimu abantu. I can get the key and we check it out. Get the key. Eno gyenjagalira ddala. Yeah? Bagita? Tree house. Wow. You people, we need to get some time ne tulambulako. Ebitundu bingi byotuuka munoga nti really ndi mu Uganda ddala ng'oli mu Uganda njagala olengera ekifo bannange. Huh? Wow. Yeah. Lengera kansoke ngikulengeze. Lengera bweyaka. Lengera bweyaka. Waggulu mubire. This is Malakai Ecology. Kitende. So you tree house. Wow. That was the bed. Lindako. This is the bed, eh? Yeah.
temuyina mu kintu kya simanya kizunguzungu simanya mugaba n'ensene nanti ensene ze ziriko ate kana akagundi kagoma table bedside table even the other one Yes. And then we can tell side lights, bedside lights. Ziteekeko tulabe. Wow. Wow. Kati abantu baffe njagala kundaga gye bagenda kusula LUNAKU. Kati eno ntebe yaabwe mutulako nga babiri. Yes, sir. Then in a bathtub in the bathroom. Naye maani. Hot water? Yes. Ate gino emiti. Natural artificial? Yes, natural. It's natural. Lights, those value? Nze ntidde. Ndako. Cold and hot. Nze sinaaba amazzi ganywa bugannye nga mugenzi Paulo Kafeero. Gocha. Kano kaki? Sink. Naye mugenda tukoze. Nzikiriza ndeeteka abantu bange mutulambuzeeko. Why not? Nasobola okujja. Niwala yagenda okusula. Gwe. Sinki ate eri mu giraasi. Ate amazzi gayitawo. Guno muti? Tree house. Tree house. Guli nakyo? It's a live tree. Mulamu. Green, like with No one can believe. Oyina engeri yakambe? Maybe you can use the key. Let's use the key. Munda mu nyumba. Muti mulamu. Can you see? Masanda gago. Mwe. Kino ekifo ate ni waggulu. LUNAKU. Nga sinagenda. What's here? Balcony. Oh my God. Owummulira wano. Waggulu. So you see, you can actually choose to have breakfast here. No breakfast here. Say, no, you like Singapore, or you can have sunbathing. Kwekota akasana? Sikunaaba kasana. Kati wudda waggulu eno n'olyoka olengera zaabu w'ekitundu. Lengera amazzi ge tutambulirako. You people, muli class above. In fact, bw'owulira ekigambo Malakai ecology kiraba edduka. Yagala kulya kakoko kamwe. Kacheni waggulu waliyo ki? Niraba amadaala. Naagambuka? Nsa nti ndi fala. Yes. Bin bag kiki? Anaateka sikutuula gamba mwebakako eno ne mukola effujjo musobola okunterayo akafaliso nga kafaliso nga mumaze okukola effujjo lyammwe eno maani laba akafo naye abantu bategedde Malakai. Abantu bazudde Malakai. Laba amadala gokiririrako. Katugenda wa? Lighthouse. Lighthouse.
tuno tuzzi neeraba oluggi laba oluggi wow mwavu wakufa naye abantu bategedde amaanyi ga Sseddugge 221 okwewandiisa kukoma nkya ku Lwokuna. Kati tudda katuyitawa uwa mpitewa bwe ntye linda ekyo ki kyenengera waggulu nzigule kati ate wano nga waggule ndabe maani bano abayaayi balina ekifo olengera nzikiza conference center yiyo waggulu wulira amazzi bwe gaduduma lighthouse yiyo gye boogerako kikyo kye bayita lighthouse matala gakyuka gokka gwe okimanyi nti olina kwetegereza nnyo okulaba nti amataala gano gakyuka. Please may I come in? Yes, sure. Thank you. I'm called Sentongo Frederick Lugomvu, producer and presenter of Lugomvu's show. You're welcome. #1 online show. Yes, so this is the lighthouse. Man, munsuseeko. Kati Sseddugge anaasula wano oba? Nze manyi. Awo mukyuzingira nga gwe. Sseddugge. Munansonyiwa. Try nga mukola. Hello. Simanyi gwe awangudde. Nze bangu. Ana nyinza okukola effujjo. Gwe. Kati. So kati lights up tuziraba ndowooza. Lights anti ze zansobedde okukyuka. Kwegamba. Kati ate kano. Eba relaxing chair. Relax from here. Kwegamba oba tulina kujja wano wekka. Business call. Tulina kujja wano wekka. Yes, hello. Mbadde nsaba ojja kunkubirako ndowooza enkya wanga mpumudde mu olwaliro ndike n'okumala ka ecology njagadde okuwummuzaamu ku birowoozo. Okay, simuwezi nzigireko zonna. Omugobye tende kusumbua. Kati wantu bw'oyagala w'otuula w'ofeeling anti wano wenjagala okutuula kitegeeza tolina kujja wekka. Ojja kwebowa. Can we come like as in mulimu abawala abagala nga bawala? Yeah, there's a girls, group. Ojja ngamba let's go a girls day out. Mugamba abalenzi. Yes. Like 4 or 5. Yes. Tugenda family room. What family room? So we so choose abantu nga batano ku mukaaga. Okusuza? Yes sir. Nga buli omu asuze uwe? Musula mu one like a groups. Anti yenga nga buli omu asuze ku mufaliso. Tunamu 3 double beds. 3 double beds? Yeah. Wow. So you can choose to share over. In a table. Onyimidde awo n'okamala. Man. Mbona abantu babakyikuliko.
So eno ye Lugonvu show Yeah. at Malakayo Lodge. Oyo gw'owulira yogera ye manager Angela naye tonti okuzuukusa essaawa zino. Tulikola business. Tutunda Lugonvu show. Mutunda Lugonvu show. Sseddugge 2 Sseddugge. Wano gye mugenda okubeera. Njagala abantu bange tubalambuze ekifo kyonna. Kati ntandise okukakasa Sseddugge ekitegeeza. Otandise mbadde sinakitegeera bulungi. Eddoboozi erikoma okuvumira. Waliwo eyo table. Waliwo ne wano. Yes, and a dining table. So, in case you are going to restaurant for breakfast, of course. So room service. Room service. Yes. Katinga tuleta wano nga mutula nene for breakfast. From the bed nga mujja. Kati tugenda mu family cottage. Family cottage. Family cottage. Naye abantu obutala buba bulaba bukyuka. Balaba beauty. Bwe bagambe bojjano bagambe nti njagala eri room gye nalaba mwana wa taata ng'alaga. Nti eti at lighthouse. Lighthouse. Yes, light room or lighthouse any. So katuna tula beauty ya lights. Ezikyuka tulinamu pink, tulinamu blue, tulinamu yellow, red. Wegamba it's a romantic room. Mami Janati. For a couple. Ani? Mami Janati. Awumudde? Awumudde muko. Okay. Yeah. So, anabeera ku Lugonvu show ng'ali n'agamba ku Sseddugge 2 mugumu. So choosing a lighthouse nagamba nze nja kusula mu lighthouse. Kulaba nga nsobola okuwangula Sseddugge newangudde ekyapa. Manyago. Kyapa manyago. Yeah. So tugenda kulaba family cottage. Onawo maze Sseddugge so gamba kante family yange. Okay. Tusuleyo ku Malakayo Lodge. Kati family cottage yeriwa gye tulaga? Twambuka waggulu. Ku madaala eh? Oh. Eno obwedda nze mmanyi kino kitaala kinene. Kano ke kakuba ate. Family. Yes. Okay. Bana abayayi bakola ekifo. Tutuukeyo. Let's go there and see. Omulabi wa Lugonvu show. Today twagambye nti oba in time. Osobola okujja. Oh, kati kano ke kandibadde nga osobola okuwumulirako eh? Seat tiles. Wood. Wow. Huh? Kati buno bu tables. Dining setup for breakfast. Mwana wa taata Dennis Kasirye. Bino bimulumya amabbabanye. Njagala olabe ekifo kye bayita ekifo. Eri ati nayo walala. Eri gye nnengera ewaka amataala. Bayitayo bakyateeyo. Blue room. Kati wali abantu. Tetujja kugendayo baasuzeeyo. Kiki ekiwuuma? Amazzi tegavaako. Wali osuze mu woteeri ogenda okera ku makya okunaaba amazzi nga gagenze?
ennaku nnyo. So waggulu the extra beds nagambyeko. Camping in paradise, eh? Kati kino kimu. Taking Two people? Yeah. Jacuzzi after one. Kati kino mukiyita mutya kino? Beanbag. Beanbag? Bagikola batya? Bagiteekamu like nga pamba. So bagitungirako just otulamu n'olina kitundu. Munsiko. Munsiko. Kyebayita ekibaafu. Kati omutwe ogusaawa. Noteekamu like shower geli bulungi amazzi ofuna ekyovu gamba n'obanga ali mu sauna. Ndaba nnyo nga bakola ebintu bya shower gel. Shower gel? Shower gel atukuza. Bulungi nnyo. Kineetaagisa era ekyangwe. Osobola kikozesa. Anti nze nabisabya ngwe Biganda. Kikozesa kinazo. Nze nsobola okujja n'Ekiganda. Nasobola. Sino sink. Mirror yako. Onawa weeraba. Gatandikirawo okwokya. Stand by. Kati twambulike waggulu. Wanawumulirako. Bantu mugenda bameza amalala mmwe. Kati eyo wansi waliyo ekitanda kimu. Buli kitanda kisuza abantu babiri. Kitegeeza nti musobola okujja couples satwe. Waliyo abaana abalina effujjo lyabwe mubaagaza ki? Then ne wabaawo kino. Kano kasingo. Eno double. Eyo nayo ndala. Family room. Bana nyina okudde waka. Kati abantu tubagambye tutya? Mugenda basuza basobola osula wano? Oba mu lighthouse ya Katawi. Okay. Ng'okitegeera bulungi. Kansibula abantu bange. Kaakati naye nga ki ekiri mu mugongo wakirabye? Mugonvizi show. Wabadde mmanja cake. Nagirengedde bulengezi. Antrak surprising. Surprised me in fact. Abantu bampa ebirabo these days and I'm happy. That's good. Malakai ecology. Oh. Mikwano. Munzikirize. Mbasibulire wano. Ndi mubire. Era wansi mazzi merere. Wasula ku mazzi waggulu. Abantu mwe muli crazy in fact. Tuli mu Uganda. Mu Uganda. Malakai ecology we tuli onako olwaliro tubadde tunulira wa abantu bafa basatu bagenda okusemba empaka za Sseddugge 2021 we bagenda okubanga basuzibwa balabirirwa buli kimu tetutuse ku swimming pool waggulu kadde katukute naye munzikirize boli okubanga tutambudde sawa kyenkana namba obudde bwatambudde twatandise ku sawa 4 ku Entebbe Express Highway ne tujja twatandikire ku Northern Bypass ne tujja ku Entebbe Express Highway baba ne tuli ku Malakai ecology lwaki tetusibulirana abantu baffe mbagamba mikwano kigenda kubeera massive
atanewandiisa wandibadde odduka zambu okuwandiisa kwa bwerere tewali kikwetaagisa. Nja kusaba muganda ng'ali mu control, nkimanyi ompulira bulungi, osobola okuba ng'otuwa ennamba z'essimu abantu baffe kubasobola okuba nga batufuna, ayagala okwebuuza oba okwewandiisa, abamanyi ku ofiisi zange osobola okujja ku Makerere, ku Hamu Towers, Makerere opposite Makerere University main gate, jangu ku level 3 Hamu Towers, Makerere opposite Makerere University main gate. Ojja okujja oba okufuna okuyita kweza ennamba zolaba ku screen yo butereevu nnyo, osobola okuba nga weebuuza nti nkikola ntya, kigenda kuba kitya, naye ng'okwewandiisa kwa bwerere tewali kikwetaagisa wadde 10 oba ki, mutwe gwo gwe gukweyimirira. Kobeere ng'oli muto oba oli mukadde oba oli mukulu, jangu ovunkana osobola okuba ng'owangula ekyapa ky'ettaka. Amagezi galeme kukusala, baleme gamba nti omusajja yogolaba mugezi ebintu abimanyi naye nga kikyolaga mu magezi go. Jangu olaga ezzaabu agenda okuva mu magezi go, ofuuke Sseddugge 221. Ate ekintu kigenda kuba nga kitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Oba osobola okuyita ku simu yange n'okuba essimu yange nja kuba nkuyambako oba ng'olina kye weebuuza, eya 0753 98 56 39 0753 98 56 mwebale nnyo mwebalire ddala. Bwe tutambudde olunaku olwaliro ekiro kyonna, nkimanyi nti akadde kaba kakuumula, naye ne mwewane muga nti kanzikirize mbeerewo tulabe ekifo abantu baffe bagenda okusula. Bw'oba ng'oli bweru nagambye, ng'oli wabweru osobola okuba ng'oweereza omuntu wo, oyinza okuweereza maama n'omusindika. Ate njagala nnyo nze sikiinaamu nkeka yonna, osobola okusitula famire ennamba. Bwe birema maama taata n'abiwangula, bwe birema taata omwana n'abiwangula, birema omwana senga n'abiwangula, gwe situla famire ogenda tugireese mu Sseddugge, tubateeke ku paneemu. Omukyala bigano omwami amulondo, omwami bigano omukyala amulonde, oba omwana. Kigenda kuba kyanjawulo, naye nga amagamba tugenda kubeera nga live Monday to Friday ku ssaawa 4 ez'ekiro mu mpaka za Sseddugge 221 ku Lugomvezi show. Tegeeza oyo nti kigenda kuba kyanjawulo, ye show egenda okuggalawo omwaka. N'olwekyo gamba nti subscribinga, gamba muna subscribinge, likinga, commentinga, sharinga. Lugomvezi show ye program gye tuliko olunaku olwa. Njagala mbasibulire wano nga mbaagaliza bwagaliza ebirungi ebyereere. Sseddugge wa 221. Teweenyooma, yingirawo ng'omaliridde. Tebiri mu kusosola mu mawanga, eddiini, kabibe ebyobufuzi, bwerumba bulumbi ng'omazeeko, ofuuke empagi Sseddugge mu kumanya. Omubimbirano gw'abamanyi, Sseddugge wa 221 ku Lugomvezi show, kyapa kya ttaka. Mwezi mulamba nga babbinkana, ebibuuzo nga bibalumba ng'obusaala awatali ngabo, gye binaggweera ng'alina omutwe ogukize ku banne, akuuliise n'ekyapa ky'ettaka. Sseddugge 221.